asaze bakanso kinene bamaze okuyisayisa mu kintu bwazze n'akiwamba n'akitwala. Kakati nze kyenjizeemu nze simanyi mateeka n'ebbonga balooya. Temulamuzi agambye nti baali badde basooka kubeera nga omusango guwulirizibwa olwaliro ebadde trial, then balyoka basaba bail nga trial ekoze eki ewedde. Naye kati looya Shamim Malende bwazze ye agambye twagala bail ate nga omusango tegunaba kuwulirizibwa. Mulamuzi kyagambye nti baateekawo ennaku nga wiiki 3 emabega. Bano abalamuzi abalooya ba Ssegirinya bagambye nti tebafunanga kusoma mu biwandiiko by'abali aba gavumenti abajulizi. So gundi state n'agamba nti bibaddeyo for 3 weeks tebagendangayo tebabatuukirirangako. Kitegeeza buli omusango gulimu weakness gy'otalabangako. Ba lawyers balaze obunafu oba obutabeera incompetence kyekimwe mwasoma. So they have shown incompetence. Balaze nti no tebakiriiko oba tebakyagala oba tebakitegeera butegeezi. Nze kyensuubira nti baali badde bagufollowinga guno omusango. Era olwaleero nsaba nsinziira wano ku TV zonna nga bwe muli wano, nsaba Honorable Bernard Lwega Sseggona n'omuloodi w'ekibuga Erias Lukwago mujje muyimire mu musango guno. Guno gulimu obugayavu butalabanga. Balooya bazze bali babiri naye buli omu ayogera bakubagana bukubaganya. Ono ayogera kiri, ono ayogera kino. Kyokka nga bazze nga ttiimu egi, so bazze tebali wero composed. Twagala looya abalala bajje ndowooza Ssegirinya ajja okusobola abadde asobola omusango okuwulirizibwa olwaleero era n'agulantingibwa ne bail. Naye olw'okuba nti ate bano bazze balooya ate basookedde ku bail ng'ate kuwoza musango kuguwulira kubadde kulina okusooka. So mulamuzi n'agamba ali confused, bagende beri organizing then bakomewo nga 13 yamu ndi clear nakuba nti nno muganda waffe Ssegirinya baganye okumuta olwaleero bongeddeyo nga 15 omwezi guno era tujja kubaawo mpaka nekinaggwa kino mubeererawo. Olwaleero tumanyi nti lunaku lwa kkooti naye tukulaba ennyambalo gyeyambaddemu tetukitegedde bulungi. Obadde obuzaabuza nfayo kuba nawe omanyi togwako misango. Obadde obuzaabuza nfayo bagambye nti yewalukaga oba si yeye oba ogenda ku mikolo gya Kabaka. Ate kyogamba bwe nnyambala ekkanzu ng'erinnya lyange likyuka, nze ndi musajja wa Kabaka. Eno ye nnyambala Abaganda gye tulina okwambala. Ndi mu Buganda, ndi Muganda, mbadde nzize ku Buganda Road Court nga ne Ssegirinya gwezza okubeererawo Muganda. N'olwekyo nga n'omusango yaguddiza mu Buganda. Ensonga lwaki mbadde nina okwambalanga Omuganda. Eno ekirala kati omukolo gwa Kabaka ogwo saagutegeddeko. Nedda muleme kulowooza nti nno ffe bwe tubeera awo tutegeera buli ekibaawo. Ebintu ebimu bye bitutegeera ffe tetubitegeera. Okuwuma teekateeka za wuma tuli ku nsonga era za wano za musango. Tugenze kuwuma ensonga za wuma oziriwa era ozoogerako ki? Sina kyengenda kuzoogerako kubanga waliwo ssente very soon ze bagenda okudistributinga era nga zatuuse dda mu banka mu microfinance. Katuzirinde bwe zinaaba zizze naye nze wuma ngirabye ebbanga ddene mu bbanga lya mwaka gumu n'ekyusa ba pulezidenti 3. Bw'oba ogimanyiyo ekintu ekikola bwe kityo institution ekola bwetyo ekyusa abakulembeze oli nadduka mudusi nga kimwokeza katulabe ki ekinaddira. Saagala boogerako bisaagala kubawaana kuba bwe naaboogerako obubi ne biba birungi kijja kunkuba. Bwe naabawaana ate ne kibakuba kijja kunswaza kinfuula omuntu atalengera. N'olwekyo katuteeka buteesi maaso tulabe wuma kikyegenda okukola. Naye nga oba leero ekyakwambaza bwe kityo nti olw'okuba naawe oli omu ku basajja abamu be basuubira okuba n'abakyala atali omu babiri olina omulala gy'ogenda oyo okwanjula nga nawe wateeseteese omukolo gwo mu mukolo gw'omukulu Kabaka Benwai. Muyiga nze ndi mugati era singa sikubeera tukola nnyo tituli bakozi ogendagenda kawaddugala ate olimu okole ki. Omuntu yali badde ayambala bwati mu Buganda okitegedde n'onyuma katuli mu wiiki
ya Ssaabasajja mu mazaalibwa ga Ssaabasajja ag'emyaka 65 egy'obuto. So kati nze nga awulira nga ndi musanyufu nnyo olwa kabaka wange. Eno ennyamba nze nagitandise era nkubiriza Obuganda mwenna. Ennaku z'omwezi 13 Ssaabasajja lwaweze emyaka 65 nze natandise dda okujaganya amazaalibwa ga Ssaabasajja. Ndi mu mazaalibwa gaani? Ndi mu birthday mood. Kamujja kusala ekyo bw'akiyise birthday. Ndi mu birthday mood ey'amazaalibwa ga Ssaabasajja era ndi musanyufu nnyo kabaka wange agenda kuweza emyaka 65 egy'obuto. Mulina kye mungayira